Shiwaddiru ngenda kukwasamira. Sikyalina kyakufiirwa ndi Bulaaya. Tegedde bulungi. Oba otya ku mukazi omulungi gw'olina nga Baashi n'olwandukira ku wa boosi wo kuba nali boosi we nze namuwa omulimu n'afundikira ng'afuuse na influencer wa company in fact na ambassador mulamba wa business ya mukyala wange yakwatanga ne video ezimu nga mulaba mu nju yange. Can you imagine? Kuba enju yo obogimanyi gundi ngakwata video ali mu yakwatanga video mu nju yange enajera amanyiro namusaka abana bamunoonyeza bamumpamire nkazine emabegeyo kajiwulire kali kajajiwulira kali bali bajja kandeti ya mu drone nkazine emabegeyo kali kajajiwulira yali ajajiwulira. Ebyama Sims tufane oluvannyuma lwa Bash maama w'omwana we okuvaayo n'ayasa ebyama ne Don Chris naye avuddeyo n'ayongerezaako oluvannyuma lwa Mix Sims tufane omukyala Bash wa Mick gwe yabadde ayogerako oba kati ex wa Mick gwe yabadde ayogerako oba baby mama wa Mick gwe yabadde ayogerako yali girlfriend wa Don Chris. Mix Sims tufane bamuleeta okubeera nga promotinga n'okukola obulango. Mwana wattu yakakkana atutte mukyala wa Don Chris era bwe batyo ne batandika okubeera nga ensonga z'okuzina amazina ag'enkudi bazikwasaganya bulungi ne Don Chris avuddeyo okubeera nga agatta ettoffaali ku ex wa Mickey Bash bye yayogedde olunaku olw'eggulo. Ntandikiraawo oba nkwongereyo kambi kuwe bulungi nnyo obutambi buno nsobola okubulaba obeera twasobodde kubeera ng'obulaba reflection ya Bash we yabadde ayogera ku nsonga za Mix Sims tufane n'ensonga ez'obutalabirira mwana wadde okusasula ennyumba Bash gyali mu kubeera nga awangaaliramu kyokka ate nga yeefuula ayagala okubeera nga ajja alage apostinge nti omwana bali bulungi ne famire byonna byonna bali bulungi. Naye before nga sinabeera nga mbikuterako kamusaba subscribing on Okwassa Max Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino siri wano Okwassa Max Media kujjukiza bannaffe abalala Git Short Single oyagala okukolera music video oyagala okukolera visualize oyagala okurecording olimba mu studio oba kubeerako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obibalekera. But I no longer want to know. Ate namwe abakazi bonna bye babakoze omuntu oyo by'abakoze. Why are you taking me to be mukazi munno saawe eno nga bali bakukwana ng'omanyi n'okumanya you don't look for me. Why look for me ng'ebintu bitabuse? The sina mugaso mu relationship ya bakwano. That's why I said I'm being a girl's girl. I'm giving you the tea so you know your position in this person's life. Omanye waogwa. At this point yenna aliwo alowooza nti gwaliko. Ask to be put in public if you think you're the only one. Olabe batakugambye nti yakuyingira mu mutwe. Nze ebigambo byonna bindi wano at my forehead. All the replies. You're talking to someone who is inconsistent. Oyagala okuza waliwo yagala okuzaala and they were forced to terminate, I think. But this person tagenda kwagala mukazi mwavu. Bajja you will engage n'obwoya bukugwe ku magulu mukwano naye nga woyogera ku kyokuzaala oba olowooza ogenda funa olubuto he makes you settle down. Labira kunze eyali public lwaki siri naye. Of course they always tell you those people are the problem, you know, bagamba tosala gwakawala kati owuliriza gwakalenzi but you don't know. Bw'oba oli mwavu nga tolinamu kasente nolowooza nti omuntu ono ojja mutegesa olubuto oswadde ojja zijja mpaka because this person deals with people that have paper. Bw'oba tolinaamu tojja kukola naye wali eri mu by'abakulu ojja kubawo oli olina okubeera waawo. I'm talking about someone who only wants to involve in investment, like he invests himself with people abalina ku sente. Ndoza kwanga fitwali twava wala mnange bichinga andekeramu ako kale oba kale twezimbye ffenna okitegedde naye essaawa eno that is not his class. Kati gwe bwe bansindikidde
simanya ate yali mu mmotoka ate ayambadde essaati ate toliiwo bw'oba olowooza gwaliko n'ennyumba yawedde gye twatandika ffenna genda bakuteekemu but if you think giving birth olwo n'omuntu olowooze nti agenda kusetolinga down mukwano newaffe tali present father tali consistent newe twagezako okulako parenting tabadde consistent era nentuka nendaba nga kitabuse ne mugamba bireke era naŋŋamba ndi munoonya because of the kid era nange ne mugamba bwe ndi kunoonya well and good bwe ndiba sikunoonyeza twetadde mu luzungu ne mu luganda talking about someone who would want alabye nti kati ovuddeyo weeterezezza ofunye akayumbako nga single mother because I am that right now. They want to come and touch you in the house they don't pay. But just because abadde akuwayo ku busente coming through for the kid, ayagala azimbire okwo ajje. And then he's going around telling people how he pays my rent. I think netaga nkoleyo ka story time ka everything that I went through. Ono omusajja omwana wange yali akaweza emyezi 4. Agamba nti asasulira rent. Nga tamanyi na mwana gyali wabula myezi 6 nga amaze olaba omwana mu postings naye kuba myezi 2 nga tamanyi gyali tamanyi kyali tamanyi ki. Nagamba mwana missinga biki nali ndi awo nga nsindikira message break up message try to giteeka ku Instagram. I had to collaborate with him. I don't know what happened. Olwo ngo omukazi yali agenda muwasa. Ate gwanne meseza abantu balina njagala family y'omukazi wange bamanye. Imagine nga nakazaala byonna mbiyitamu already navayo omwana wa myezi 2 and all that. Abagenda kwekuba mbaga. Paka nakati I don't know what happened. Embaga simanyi we yakoma. Naye nga all in all I don't know if I've exhausted. I will do a story time. But I just wanted to come out and at least give back the disrespect I have been getting, you know? Njizeyo so that these people also feel how it feels to be disrespected because they know actually this person knows si sobola bashta sobola because I have always been the quiet one. I have always been that patient, that tolerant person. But today, with all the messages I get from your people, tell your girls, community eyo gye mwegattiramu bateeminge so that they don't reach out to me because you definitely know ebintu nze binsanga gyendi. Things find me where I am. So the fact that we're blocking buli wamu waneno bajja kakusharingira kali kutuukako kajja kutuukako. Tell the people you bewegatta nabo so that they don't reach out to me kuba nsina magezi gaabwe era bonna nga we muli mu saako community eyo we mwegattira biki bateeminge. Tell them not to look for me. I have given them the clarity they wanted. We are not together and we will never be together. Thank you for listening.